Weekeno twalabenga NUP yagabye kadi yayo nejiwa musajja mukuru kanso Elias Luyimbazi nalukola na yiru Luyimbazi ikawimpa munomba uli mukumugoba twala tuvire gututobera kuno bamuli bubi tutazanya butambi mbwereze Aaron yabuzanye temnabulaba kale njatwogera kucha ngeri kadi jagabiddwamu kansoke ne Juma ono kansoke nawe nyina kuda kikasinyinyire kanga 3 kadi nge jagabiddwamu guwa kitutotya kubanga abamu bafusoja zibayombi nsereko yazirisi ati bafusoja Umar Magala bana ba Olivia Lutaya bage mwatulesewa seja akava mu dipiko mwa dekadi yafe sebo tandikirawo sebo ne yanziza kumpa mukisa kubanga nanyini mufu yakwata wawunya ensonga ya National Unity Platform kuba kati gye tuliko ngabo ogambye nti ekadi yagabiddwa era ffenna twabadde buli omu yabadde alina kugwa wagira naye buli lwogenda mu competition osuubira ebintu bibiri era ffe ngabo abali mu byobufuzi abamaze ebbanga ne muganda wange ono Katumba yakagwena okiwulidde ono yakagwe emirundi yena etaano ne muganda wange Tamino bwe twali nze nabasookulumako kawakamu n'empangula ono n'agwa n'ono n'agwa arekamya yesimaka makaja oyo ali mu masomero kakati ffe bye twabimanyira kubanga bwojja ne wesimbawo oba osuubira Juma mu kugaba kadi wabaddewo bwenkanya kituufu bwabaddewo kubanga ebintu byabadde open tekwabaddeko okugamba nti gundi yayise mu nkwawa n'ayite eno nga tebamulaba allegation egamba nti nakola gabo obukadde 3 mwali oyo bigambo allegation kubanga babadde abantu 10 mwali mukiri kadi mundandunde nakuzino ajja kwogera oyo kadi muzitunda butunzi kakati nze nsuubira nti mu byobufuzi nga baganda bange bano basiniya nja kwogera ku bano uliriza nze nkubuulira ebikadde by'abano nze sibimanyi kati manyi bitambula okiwulidde embeera yabadde ku kitebe kyaffe buli muntu yabaddeko ne gwawagira bafutu soja babaddeko waabwe n'abatali bafutu soja babaddeko ate ne bafutu soja babadde abamu bali ku bakandidate ab'enjawulo kubanga walabye Honorable Luyimbazi nalukola ng'alina era ne bafutu soja ababaddeko okitegedde naye kakati waliwo enjawulo obeera ludda wa sebo meya nze mbeera mu Kawempe South toli wa north siri wa north kati nganze wa Kawempe yonna na era ndi mbeteekayo njagala oyogera amazima ng'otya Katonda walabye ko ku ttiimu ya NUP yagenza mu consensus okubuuza abantu kwantu bagiri tunabalabako abantu babalabye era kati nze lindako njogera ojja kwogera ebibyo ojja kwogera enaale mu wabadde olina kadingidi simaikaladi ono yabadde mwena wabalabyeko nga baza okubuuza abantu katuwuliriza kyabadde abantu babi special bagenze mu bakulembeze bafe ab'amadiini bagenze mu machachi era already twabadde wano ffe nga tuli bali ku debate nga abali ku assessment gye bali nze nalabyeko kubanga nze bwe nabadde ndi walinge wa Seeka Kakooza bwoba oyagala okumanya gende wa Seeka Kakooza okiwulidde kubanga y'omu ku be batuuseeko nze nabalabye otyo kubanga byabadde byakyama tebagenda nga balalaasa nga bwolaba bano abantu abasomesa baffe abakola assessment toli mukubiriza wa program kiriza nawe ojja kwogera ebibyo gwe kati omanyi byenaale bulidde oyogera kaladi simanyi kaladi anzikiriza enjogere okiwulidde nange bw'aba ayagala kumutawanya nange nja mutawanya kati wuliriza nze kyensaba mu byobufuzi mubaamu propaganda mungi nnyo tumumanyidde teri yamuganyi walabye ng'agenze ku 5 ugundi lale yabadde atambula butambuzi naye Kawempe yonna ebyo bibaawo kubanga bwe mba mu competition buli omu abana abawagizi be okitegedde tekitegeeza nti n'abantu bonna batekwa kubeera mu mugongo ffe nga bannabyabufuzi kyetuteekwa okukola kusingako so nalukola olaba ayinza okwanguza NUP sikulaba yawangudde dda yemubakaddako
yawangudde dda luli mbadde sisobola kukyogerako kuba tubadde n'aba candidate kituufu nti bano abalala babaziza mu kyama ne babawenguzi they bribed them tujja kuwa ekifo bwekiti sirika towakana tujja kuwa ekifo bwekiti bamaze baza mu kyama ebyo byonna balimba tugenda mu generation wuliriza tugenda mu generation generation nze olaba tewaliwo muntu gw'osibira bweru president waffe yayogera lunye yatugamba buli muntu yesimbe mu kifo kyawulira ng'ayagala naye tekitegeeza nti buli bwolwoko kisimbyeko kubanga ekifo kiba kimu mujja kujja 20 era bajja kulondako omu okitegedde wabula kye tuteekwa okukola kiri kimu kumanya nti byogenza teweetaba mu mazina ga nkimu oba omanyi enkima ejja kukoonako omukira gwayo Lucha agenda kwesimbawo alabi like okujanga independent yagenda nti yamutabikkiriza nabye n'ensereko yagenda nti byadde byakiya ebyo biri mu bibiina byonna ne mwena mpulidde wano balaja na sime kaladi yaganiddemu naye tugira bibyo okiwulidde wama kakati ekirala kyensembyayo bannange propaganda mu byobufuzi ffe twamumanyiira nze bantekako ekigambo nga nesimbyeyo ku bwakansala nti nagambye gwe nesimbye naye nti wabigere muwa waki akalulu talina mmotoka naye nga sikyogerangako genda bimmotoka bano bakulonde egenda bimmotoka Katumba mwe mwatandikawo mawulire wagajja olina gamisa kabanda mawulire omukulu ono bamutikkula nga bamutwala mawulire bamutikkula nga bamulimbye otikkula bati otikkula sente ngaze bagamba nazijjawa nga nadduka mwe nalemu ng'empale nzikuba biraka mutwala waliwo ani serunjoji awulira bagamba bani oyinza okuleta bwino wano atikulani yagabakalizani yupi Katumba yali ku flow twogera ku engeri kadi ya dawadedi olaba wabadde mumativu n'enkoleeyo nalabye ebige segirinya ebbanga nejali awumulemirembe yali ku musika naye bamukaseeri awumulemirembe bano abasajja tebamwagalangako nupu temwagalangako ebbanga lyonna abantu bafanga basookanga kuwa priority family ebyasikirano ate uliriza kyomba mwagala kuleta muhozi waswa leero yogera naye kyagga ogenda okubeera sirina buzibu kana ati okivuga eti bamutikkula kyekimutabulira bantikula nina kaki musajja wattu nina kaki abantu baleeta obusaasizi nebagamba nti family entugiwunge tuwunge tutya naye nkulaga tumusajja tumulekambya maliko ekisanja kye kino mwaka gugambye bagambye nti mukazi we oyina ebiwandiiko tebakitunuulira okumanya ekifo ekibadde bakyagala gundi waiswa mufumbiro yasooka kukyepimamu ng'akyagala ayagala kujja n'oli akyaliwo Chairman Nyanzi mukwano gwange nnyo naye n'akyepimamu nawulya ng'akyagala akyaliwo olwaleero ekyo ekifo kakati Magala najja nze nalabye omwana omuwulize ate musomesa omutendeke Magala yali registra ffe twamuleeta okumuteeka kubanga twateekateeka abakulembeze abo ffe twamuteekateeka Magala tetumuleeta netumuteekawo naye tebamufudde gundi Nalukoola bano bonna abaana tubadde tuwangaala nabo tukuze ffenna ne Bannalukoola ekitali kibi Nalukoola watayiri watayiri atanaba kukwambala mpale agenze mimbali kwambala mpale naye nkulaga era bano namwe abatayiri kati mwe mulya amawuli agalaga nti mwamutikkudde naye Lubongo yamulikuta ddi ssente Lubongo yamulikuta ddi ssente ani abatuma ssente era njagala okutegeeza mwami Lubongo nti olwaleero otikkula abantu naye naawe ekya bagenda kukutikkula njagala okutegeeza bannakawempe nti bannakawempe si basiru olwaleero famire yaseginya mbulya mugitaddewa wowe mugitaddewa mwagambye nti gwabadde kale omuyambi we kale genda awo omaleko omwaka gumu guno kubanga maama yagaba ne muwono alabire abaana baffe mugenda bayamba olamwagano gula obuugi n'obuugi mpozi mwana miliyoni 9 ono namutaasa butaasa yali atudde nowampuuge teyantaasa teyamba alimba teyasembera nawendi ulindako batulimba
twali kubuji na chi nenjije na kunyobo wali mmere nendi era yamala okulya nze nakutaasa nali akummere ya mamwe yali erike ya mpuga yali kapona yo ono yangamba nawe sirika wakatulekeni moderator omukulu ono waswa bambi tuli mukatali gwe era batabimanyi olaba yajja okuzika wasegirinya nga tamanyi wazika tamanyi atezi gye banzaala kakati nze mugamba wano woli walonera bakule najjukira bana watasandika wali eriko ogaba buugi bwo wamba wambanze bankubira simu ne bangamba tuziike eno kitegeera kigenda mu maaso kuba kayinginiya njatunule Umar Magalo ono mwana abadde muwuliza eri pate bamusiba ne mukomera political prisoner abadde registra wa NUP mukawempe bafuuso ja ba Olivia Lutayago baleese nabye nga basoma na Lukola bafuuto soja ne banyogoga kino kitegeeza ki eri bafuuto soldiers naye bakubanduluje batamanyite ekintu biriko bananyini byo njagala okubogera okuba bafuuto soja n'okubagamba ekintu kye balimu tebakitegeera bali basuubuzi olwaleero essanyu mulijjawa omusajja tanawadde okweza ennaku na Lukola mupya nemukulanya yogedde ku Democratic Party nemukulanya agambe DP yaziika twali naye nkulage nekifaananyi obutaziika nkulage ekifaananyi nga tuli naye n'olwekyo kyenjagala okutegeeza anti naliyo nawe waliwo wali totudde wali maaso tewatulaba oyo naye yaliyo tukkirize omutima ogwalagiddwa mu NUP omukulu oyo kamya naye yaliyo mulungi kuiteri yakozeseddwa tiyabadde nnungi olaba otya Nalukola mukalu kati kagendamu ng'abantu amu banyiivu baga nti tukumanyi bulungi Nalukola alina amakamu kawempe gumwe bamuzaala mu kirokole ne taata we waali ne maama we mwami Serugoti babeera mu kirokole ekitali kibi naye olwaleero yayinamu amaka ye ng'omuntu ekyo saaga kigenda mwabeera wali owambogo naye olwaleero nze si kandidate wange owe kaladi owange naleese Farida mwala wa Haji Kigongo era tweteeseteese bulungi nabye minisita mukwano gwo kyofa togege nti yenkola yafiriwe na mukula yakiyeekera ikwempe North tugirina n'abayeekera gye tulimu NUP kati okumanya bano balina gwe batutaddeko baleeseka balimukuteekamu na ssente kaladi muteekamu maanyi njagala okulabula kaladi ayagala bwa minisita nti president amulabamu bwa minisita alyoka mu leesi tebabugaba bwe bati mukyala kaladi era ekyanewunyisiza abadde aliwo nga yasimba ebipaala mu south tamanyi constituency weeri tamanyi akalu kano okalaba otya because nenenandamika naye efunyemu obuzibu efunye ate enalebyayisewudda kubanga kati bano bazze bangi Alex banajja tukyalina candidate omu uliriza nti era ebintu nga bwaziika wagenda okuzika n'enkulabula walabula gundi wo mwanti mwe mwali atudde eri omanyi bano kye bakola gamba ku yasirike tuwulire namulabula ato nayogera kunze kati nsirike ataminwa kadule kwa mitaminwa newa NUP yalisezala waseru sebo soko uze sebo kati ze speaker wano mwami rwentaminwa kwenda asirikiride mwami taminwa njagala mukugamba kadi eno ya NUP kizo kuchogera ko walisezala bane tuli wa mwami taminwa yali atunda mnyanya ono sezala yalisezala ngakungubaga baba jeke mizindalo mwami taminwa sebo goli ku set kama etunde mugwe paka muno lwayo gede na abalabi ba onutandikira nange simulekera mwena mbalamusizaako mwebale kubeerawo bukedde Katonda basobozesezza okubanga bakyali balamu tumwebaza olwekyo kikulu nnyo ng'obudde bugenze katusambisambye kututunulire kadi ng'ejagabiddwamu obadde mativu kadi bwe yagabiddwamu njagala tukkirize gwe yasooka okuteeka ssente mu ssegirinya njagala tutunuulire ebintu bino kye twogerako simanyi oba twogera ku bintu bya nsikirano oba twogera ku bintu byakika twogera ku politics bwe twogerako waliwo akasengejja ke tulina okulowooza nti tuteekeko tulinyise ku ddaala erya politics
naye abantu tuleme kudda mu bintu ebitakwatagana. Omuntu n'alowooza nti bagenda kwebuuza ku muntu oyo agangayire dda yanywedde kawalagi olw'okuba mulonzi wa muki wa Mukawempe North ali eri anywedde walagi omutuukako nti g'oyagala ani n'alukoola aba yesi mulonzi naye kubuulidde ekintu kimu okulonda n'okwebuuzaako ani gwe tusimbawo ebintu byanjawulo webuuza kuba matayiboka njagala tukkiriziganye NUP wetuusaawo njagala okulaga politics yenna bw'ali sikulagaba nti nze kubanga soogerera Nuupu yokka wabula nkulaga ekifaananyi ekinene nawe kennyininyini okyuse endowooza politics bwe tulina okugendamu ebibiina ekisookera ddala bibeera ne ideology bibeera ne agenda bibeera ne manifesto kwe balina okukola ki okutambulira kakati tetujja kudda kumanya abantu bagendera ku kintu Kyagulanyi kye yaleeta mbu simanyi abageto buli omu alina okukola ki okuyingirawo omuntu n'agenda n'okwesimba ku kintu kyatakola ki kyatamanyi kubanga kati oba otunuulidde debate abantu oli azze nsereko yazirise nze lwaki muneseewo wakabokisi owakabokisi yazze yatimbye ebifaananyi yagate mumbuuza luzungu nalwogera mu palamenti sirumutegeera oli najja ne gasikuuka oli najja simanyi na biki ane Segirinya bwatyo bwe yali yavuganga bigaali tunoonya Segirinya kakati nkulaga kyenkulaga twagala kukyusa politics kakati nabiri abantu be balowooza Kyagulanyi be yajja nabe n'abagamba simanyi buli omu asobola okukola ki okujja kino kyekiseera bafuutu soodya bategeere nti levu eyaabwe bagabi ba mmere batimbi ba bipande Ssemujunganda kyabagamba ku motoka ne gavumenti bwe beekwatiddwa tebalina kifo wadde neki kubanga ngo bajereze nnyo bayimirizawo ekintu kyekituufu kakati gwe oba otunuulidde njagala otunulira babaka ba Nuupu bonna abalondebwa abantu bonna abaali mu incubation ya Democratic Party UID be babaka bawulira mu palamenti aboogera mu komiti beboogera baleta biba busimu bebasobola okuba nti bayinza basoma jindi kubanga basajja baleeta ebintu ne baleeta naye bya hayalingo wa DP nalukola ne baleeta peji 2 peji 5 okitegeera kakati woba otunuulidde mwabo nalukola yabadde nga ye candidate woba oyagala kulinnyisa mutindo gwaki gwafashe ine nalukola gwolina okuleeta nalukola asobola okutuula n'asoma ekiwandiiko kya peji 2 mu nnaku 2 peji 5 mu wiiki emu gwolowooza lwaki Ssemujju bani Ssemujju Muwanga Kifumbi Segona Bampuuga lwaki be balowooza nti be bantu abakola ki abateese kubanga balina obudde DP block yazamune wamba NUP DP block DP nalukola wa DP twagala material Mau yali mu parliament juzi njagala ompeeyo okukuba MP abana abazze bano abapyapyapya bano boyogerako wadde Ssenyonyi bani abo kino tekikuba Kyagulanya Kyagulanya badde azindo sinyiwa wa foot soldier biri yabivuddemu Kyagulanyi biri yabivuddemu kali abaana basali kwambala z'obulungu omusajja abaleseewo bwatyo bajja kukola ogwabwe mu majje bajja kuyingira mu bitongole ebirala eyo ebyokukola ki ne wali okulya kwayite babagobyewo abo tebaliiwo kakati gwe njagala nkubuulire kakati kizabana makomera bano nayoki waba otunuulidde escort yana lukola kubanga kino olwedde kyasalirwawo before twagenda okujjaawo nga kati bagigabadda nobadde byakigumaza kugambye nti walaba nalukola yajja ne bafuutu soodya omanyi sikodi gyayajja najo nga naye sikodi yennyininyini ebeera mu motoka y'omukulu kakati kasola abasayini ezo tobuuza bali baleeta gasikuuka simanyi kola ki kumbe kadi yagabwadda bene byakikumaza nti bageza ku ground yawuza abantu kati wobanga onoonya kadi n'olaba foot soldier squad eyo etambulira ku gaali y'omukulu nga ekutambulirako ng'otegeera nti ekyo kyawedde dda singa byali nti bino ebyaddiikula bye mwogerako mbukaadi simanyi bagende babuuza abali eri abatendeka awalagi nange ndi madembuze babalabyeko nabalabyeko twandivudde awo bandibadde bateekawo akamyufu buli omu n'akola ki
ngaina bwekola bwebadde kola yabikoze bakatumba tebalaja naye kakati wetubanga tetwagenze mu sisitimu eyo Kyagulanyi yakyusizaki kino kirekawa abalonzi mu Kawempe North abaga nti we are not involved temwatukiza mu kamyufu temwatwebuuza wa DP ate abalonzi balekerawo akajanja olw'ensonga eri bweti twagala ne bagenda okulonda ajjukira ne bagenda okulonda naye balekerawo akajanja gwe tamino olowooza nti abalonzi balonda quality oba balonda munnaabo anti abalonzi tebamanyi kye balonda naye gwe basindika tebamanyi kyagenda kukola okitegeera kubanga politics bamufuula nti mutuwe tulye because abalonzi balekawo omuntu omuyivu Latifu Ssebaggala nonda Sseggirinya omuvuzi w'ekigaali anti kaakati kyekyo Kyagulanyi kyagezaako okutereeza okuba nti ajjawo kubanga waleka bano badikuula bano abajja simanyi nsereko mumpe ku mazzi simanyi bamagala bansiba nnyo bano Bolivia bintu bikati bye tuliko si bya mifumbi parliament yakwogera kyebula quality andi sogola be mawu ekyokulabirako mawu yabadde mu parliament bameka abamuzeemu eyayogedde yabadde Ssemuju Sseggona oshegera abo mpuga yalina okuddawo oba Muwanga Kivumbi bana kakatoyiza kuleta muno w'emityana ngende wakamya w'emityana yani ngende wakamya bakubaka wange ngende wa Haji Kamya Taminwa abantu bali mukulaba ku TV eggwanga lyonna ngolooza abantu bwagenda ka box okulonda nyalugera amazima alonda mwogera Luzungu alonda mwogera Matayi oba alonda omubaka anaatuuse eddoboozi lye nga amwita because twalina abakaluli nga gira mu masuuti ze mbaka wammwe n'atamana nomala omwaka tumulabyeko naye Sseggirinya gwe tugenda okuleetera omusika abadde n'abantu be n'avuga ekigaali n'etikeddwa by'amazzi ate banoonya kalakita ya Sseggirinya munalukolo gimulabamu anti kaakati njagala twawule ekikulu kye tulemeddwa okutegeera omubaka agenda kukola ki olw'okuba nti bakyabikola anti wuliriza ekiriwo bakyabikola olw'okuba nti abantu bennyini tebamanyi bibuuzo ki bye balina kubuuza mubaka naki kyalina kubakolera abantu be baleeta kino okuba nti tugendera mu bintu by'ekidiikuula omuntu wabazze kwesimbawo abantu balina okumubanja ebintu ebituufu bye balina okumubanja naye kakati wano bawooza mutuziikireko ate twafiiriddwa simanyi omwana kakati wano ekizibu kyaliko kimanyi alina kati abaana bebamukubira amasimu alinga ye yabazaala school fees era abamuna bawadde dabbasale nzirina kakati mwifa kyokubakolera ebyamakulu era nabawadde kamenyago yokuya mu bya NRM Jumasirika mwalese nidakika si nyingi nyo mwalese NUP elese Nalukoola mwamitemino agenti balese quality mwena alimu ewa mumuchina muntalo za amanyi zitagambika tuna Nambi tuna Simiye Kaladi NUP tegenda kusanga kiwedde batoleka ekifo ekyo mbyo kusaaga abantu be Kawempe okusooka njagala kubasawa bagende balonde candidate wa NRM yani Obaddi Sulawa Falida Nambi Sulawa atamogere kamya aliko kamya goli mu kamera qualities zonna ezimufolo mbaka azirina era yensonga lwaki agenda kwesimbawo singa baleta zirina tebandi muwadde naye nupu kyenjirabako bwana babadde bagamba nti mu ggwanga muno temuli mu democracy ekyo kyokka ebyo byonna ebibaddewo ennaku zino zonna okuleeta ababaka kwesimbawo kweyogerako mu nsi eyo abannakyemalira tebibeerayo era ekyo njagala kuba tebakulonda ebyo tebibaayo tebakuvuganya ng'okwo nganda kyemala ne atali kulonda Bashir okulonda kwaliyo ewa Bashir wa Sudan kubajjako gali budda wakati Bashir anti okulonda kwaliyo ni yalina kyemala teri kulonda yawanguza 99 enkera ne bamugoba Gaddafi okulonda kwali budda wa ani yalinga chairman wa district Gaddafi mwe yali ava tuze yabeterangawo kakati ndoleche njagala okutegeeza aba National Unity Platform tibujjo tubagamba nti muteekeddwa okubeera n'abakulembeze nga bansa mbuga byabadde abagamba kati batandise okubinoonya
nti omuntu ateekwa kubanga wansa yampuga yali ng'agwanidde nze yadde mbadde mogera wano tisimanyi Nalukoola biki ba foot soldier naye nze ngamba nti omuntu alina qualities ateekwa okubeera member wa parliament so si foot soldier ate mukama wo sikyagamba president yali ebusoga n'agamba one bwana asobola okwebaka n'azuukuka munde biroyo yagaa kunono yaleeta bavubi mwami Mugalula mu NRM muvubi muntu ajeregebwa mbo senda zija kivubi wa kujeregebwa akandakiko mpadde katono atubyanji kyengamba nti mu NRM bwe tuba tunoonya abakulembeze tusooka kufuna biwandiiko byabwe tulina n'akakiiko k'ebyokulonda nga abadde bagezaako okufaananyiriza NRM ne bajjeyo babiwandiiko bwe tumala okufuna ebiwandiiko ate okusayanja Ssennyonga babajjanga lwabiwandiiko sibe bokka bena mbanja bavuddeyo mwami Mugalula bwe tumala okufuna omuntu ayesimbyewo mu constituency okusalawo kuba kwa abantu eri mu constituency sorry mbadde ntegeeza Muyanja Mbabaali simenja Ssennyonga Muyanja Mbabaali yajjibwa ekolwa biwandiiko tetukikolera ku headquarters okudetermininga ani anabeera member of parliament tukikolera wa mu constituency secondly titusasuza muntu ssente tituwa obukadde 3 tukuwe kaati ani asasuza nabadde mbeera ku social media no yagamba nti ffe tulina crisis ya ssente n'olwekyo twetaaga ssente mwabo abagenda okwesimbawo mufumbiro I quote him twetaaga ssente era bakugamba nti yasi omuntu bwe bakujjako ssente mufumbira akola ani mweniyo Mr. Sigwe Mogezi bwe bakujjako ssente Mogezi yakwata ssente z'ekibiina bakwe kaadi bali abalonzi baba babawadde ki ekigenda okubasikiriza okulonda ono gwe muleese mumukyuzingidde ku headquarters mumuggyako ssente mumuleese mwamugye Makinde ne mumulete ewaffe n'olwekyo nze njagala kugamba abatuwuliriza naddala abali mu Kawempe mulonde candidate wa NRM twasobola okudelivalinga asulawa kakati gwe mwami sebo yogera ono muve kamera tunde muggwe abantu baffe ab'Ekawempe tuna mu kamera haji siraba lwaki mugamba mugenda kulonda opposition ebayambe ki ebiseera byonna bye biwedde tubadde mu Kawempe Hajjati Misa abaddeyo Namyala abadde mu bantu b'e Kawempe nga babawa ebyokukozesa abakyala babawadde entandikwa ebibiina ebyenjawulo byonna bifunye ssente kakati bwe munaatuuka okulonda nga mulonda opposition mugenda kuganyulwa kize ndowooza nti akavuyo akali eyo mu banupu eriyo Nalukoola eriyo Luwemba abo bonna naye mafumafuniza agenda kwesimbawo kubanga mukalulu akawere yamalira mu kyakumi abo bonna kali emipiira n'abantu basatu edda yali alimbi era ne kkooti ya Kisaka aba NRM sigale kakiina kaolo kaffe aka NRM tulonde omubaka waffe era ojja kwesanga ng'ayiseemu bw'anaayitamu temulowooza nti bababbye ate olwogijjawa nenkoko togirina olwekyo nze kinkozeyo kubanga njogera nga anti wuliriza kamya alona yatuwa akatambi ako akabana ba NUP bako kyokyogerako tulabye abana ba NUP bano nibwekati kogende kazanyi kagende mu maaso abaana bambadde bazabati ovulo nyuvu bayimba nyimba z'amagye baterekawo katunonyesebo nyimba z'amagye program olwalero ensobedde gwe ng'oyogerera mu banno nga tetukugamba naffe twayiga empisa watuyigiriza obanjaga sebo tuliza abantu bali alabika njaga manyi yagende yebanywa njaga tayisoba kuja ona yogende sawa zinaga ngende okubuuza ekibuuzo nduwasobedde watwadde sebo kamya olwebyo bana bavuga bayimba amba yoyo amba enyupinga eresa amanyi munagisobola yungudde je ekambwe mwami Mugalula wabogerako lumu abaana bano politics abanafu aba national interpart bamuzanyiddemu nnyo era bepata apweru ekyandigira
eyo uniform y'amagye bayimba ambayo era bayimba nebyanginzi z'inyumba z'amagye bateekateeka kyolowooza abantu bano oyo kyenjagala ategeere nti uniform esobola okubeera emyufu oba eya kiragala oba ey'ebibomboola mu nsi era waliwo ensi oyo mwami kyakuba tamanyi waliwo ensi ezirina uniform y'amagye ng'efaanagana bwetyo yende China bambala si Uganda nti nebo mwami kyakula ateeseteese ejje within ejje mu ggwanga muno olw'okuba yakola ekibiina ze sirabangako mu nsi yonna bambeera ku mikutu gino nga sirabangako mu nsi yonna ekibiina ky'ebyobufuzi ekitandikibwawo nekikola n'ejje yirika naawe nga kirina ejje ate no si jje wano Haji Ssebaggala yalina youth brigade bajja piteni mwami ekigambo kibayita soja kyeki kitegeeza foot soja nenalemwe bayina nenalemwe bayina ba foot soldiers bajasa abatambuza ebigere ate oli wagabebigere nolwekyo njagala kubategeeza babadde bagamba nti gavumenti ebayisa bubi naye bebanagenda beyond that gavumenti werine security wegwange weri tosobola kuteeka jje within the force in the country. Thank you. Kitegeeza ku incitinga kusomooza bino mu mwabitandika kusomooza amagye g'eggwanga lyaffe okola bye batateekeddwa kukola. Katuma kino bw'okiraba kino kiki ekikujja mu bwongo bavuga bali mu kuyimba ambayoyo bavuga amagye mateeketeeke bulungi full soldiers naye tebalina mu mundu bambi ate bajja kukwata bajja kugumba abasirikale baffe bazibajjeko bajja kuwamba abo just bakuba mulambo mpiso tubana kibaza naye bali mu bana bano sebo mutima gwateekeddwa abana twabeeranga nga tubawa ennyimba ezibaza mu moralo basobola okugenda nabo mu field tugenda nabo mu field naye olwaleero kakati Bobby agenda baliisaaki nekyabaliisa takikola ki takiina kakati alina bateeka mu mbeera nze olwaleero sibabulabe research oyinza okuloota ng'oli mu nnyonyi oba ogirinye tolina wadi passport tolina kati abo abaana kyeyalikoze Bobby kiri ekintu kimu nali mmanyi aleese essomero bagenda kusoma kubanga ekisooka essomero n'essomero ennyinyi ate ne Bobby yennyini teyaliyingira katumba abasajja bayita abasirikale tebalina kyebayinza kukanga ku gavumenti tebalina kyebayinza kukola abo nga ezotarahamwe ezali Rwanda kale ezotarahamwe maanyi tebalina mutembatya tebalina katibayinza kukola ngugambi bakumanga mu bantu kuma mu bipiira mu nguudo nga gwo bakulembera era njagala okubategeeza waswa enguudo muzirabye tuzikola n'ateeka ekipiira miisa abatunulidde muteeke ekipiira ku luguudo bakemu n'ateeka ebipiira ku nguudo tumadde mutubonyabonya tewali nguudo President Museveni ali mukola nguudo miisa ali mukola nguudo ng'atunze empeze lwakitula ekyo tukyogeddeko Juma naye mukyegendereze okukunga abantu abo okubafuula abasirikale Juma nga bino gwedde emabega biri musirikale ati kakati singo bade mu government ya Museveni nze commander high singo bade mu government ya Museveni babine ebiri mu kukolebwa kyo wandikozo batuna kunuliza bagenda maaso kakati wano mu Uganda tulina ebitongole ebikesi tulina department ez'enjawulo police erina amagye galina isoweri esoweri abo banga balaba nti bimanya amateeka senga batunonyedda kuba nange nabaddewo ekyokubiri gwotendeka yabatendeko oyo nekakoza mutale yalina be yali atendekera egindi tebagendayo helicopter ne zibakwata ne balaba nga babadde balanga balina n'emmondo bano tetutendeka bantu balina mmondo tuzaamu bafutu soja baffe maanyi kuba tugenda kulumba ya luyimba terulibaako nanyiniwo tugenda kulumba kawempe nosi twali tuteekateeka magye weutyo balina amagye mulwanitaminwa bino bwobiraba njawo tunula ebyali ekaseese ebyali ekaseese tubivumirira kamya ssebo mbuuza mwamitamino olaba nakyo kiteeka obulamu bw'abavuka baffe mu matigga abali mu bino kakati obuzibu mwe Museveni omanyi bulungi nnyo obuzibu bwe tufunye buli bumu ekigendererwa kyaba ababa traininga kiri kitya at one time kiki kyebagala okuba kyebajja okubachivinga yes kakati awe wali point
kubanga bo bali ku kimu bali mu demokrasia bagezaako kuleeta ku organizinga team ne bagezaako kukopa kati nga bwolabe Malema omanya abavubuka bangi bakopya ebintu ebya Malema wa South Africa bya Malema America emutabukidde Elon Musk yamuguddeko so kakati ekizibu kyendina nti wano abantu bafu abavubuka tebayina kasengejja mu birowoozo byabwe kakati abantu abo bali most likely sawa eno yinza okubakozesa kyokola bali deadly bayinza okulumba ekibuga kati awo okubakozesa kyoyagala nga obajjaawo bwotyo kubanga baterrorist abasinga kubanga nasojja kubeera ko omu kwaba bagenda kubuuzibwa lwaki mwatendeka n'agikola naye nga tategedde lwaki agikoze era lwaki ekisawo kino kitwale ku palamenti ekibeerawo kyonna tofaayo ate nga amaze okumulinyisa molaalo nti kakati gwe bwetukwata ogenda kubeera kyane so kakati waliwo obulabe buyinza okubeera ebikesi byo nga binga anti kakati obuzibu buli bumu ebiseera ebisinga bagezaako ndowooza bakyayongera okunoonya naye tebanaba kutuuka wabi naye gye tulaga toyinza kutegeera abaana abo twategese maje jebujja gagenda muno Juma naye bajja kuva mu ngalaba bajja kubava mu ngalaba ensonga zino muziwulidde kalinga bwolaba PRU nayo erabikanga ekola ekintu kyekibekalakasiza bagenze bambadde nabo uniform kakati eggwanga tugenda okufuna malicious group nyingi kubanga kakati bano tebagenda okutandinga in future kibi nnyo kale nze Moses Mgalula nja kwebaza my brother Ked Foundation Dr. Ked wa Ked Foundation ogombi have been tuned in Mwami Mgalula mwali nnyo okuweereza kale Mwami Ked thanks so much okuba tubadde ku Dream TV era nja kwebaza mu gyokola gyonna egyokukwasa ku bantu atana mwasirizi tujawe maaso kuwalira Mwami Ked wa Ked Foundation kale mbalina mulwanyi taminwa agambye nti abaana begendereze nnyo yajjuma agamba nti tutendeka majje gagenda kawempe nose tugenda mukawempe nose yingine akatumba agambye nti fenga tuleta mwala wa Haji Kigongo era agenda kuyola akalwako akajjawa kamya agambye nti kaladi wegendereze tujja pate yeggwanga gyozanyirako kale nze Moses Mgalula